oba omenya amateeka. Bw'oba ng'omaze okusunsulwamu yadde tunakola campaigns, yadde tunatandika kola campaigns, tekikkirizibwa bw'ofuuka candidate tokkirizibwa okozesa ssente kubanga oba ogulirira balonzi. Tokkirizibwa ogenda n'ozimba Nayikondo mu kyalo kyewammwe, banange munzijjukire ndi wano nze mbakoledde Nayikondo, that's bribery. Tokkirizibwa okuwaayo amabaati ku kanisa oba kereziya oba muzigiti ng'oli candidate. Tokkirizibwa okola oluguudo ng'oli candidate. Ebinyo obadde bikuba bantu bo, obuwedde obaddewo, leka bibakube mpaka okulonda kuwedde. Kubanga you are bribing voters, you are influencing voters in that area. Naye kye tukubiriza abo bonna beesimbyewo, abo bonna basunsuddwa n'abagenda okusunsulwa, ebyokukozesa ssente mu bikome. Because our opponents bo, your opponents are observing how you are conducting your campaigns using money. If you win and you adduce this evidence to challenge your victory before the courts of law, kunganyisa ebibiina byonna ebyeddiini ebiri mu ggwanga muno, byonna Inter-Religious Council, ate nabo bavumirira abakulembeze b'ekibiina bavumirira nnyo ekintu ky'okukozesa ssente mu kalulu nga beesimbyewo bakozesa ssente ogulira balonzi, bakivumirira nnyo. Era tubadde tubasaba yadde kaweefube wa fundraising wakunganya ssente oba makanisa oba mizigiti, kikulu nnyo okuzimba oba muzigiti oba kanisa oba kiki, naye ku biseera bino ebitulimu ebyokulonda tubadde tubasaba ebyokukunganya ssente oba fundraising basooke babiyimirize, kubanga bwe banaagenda mu maaso bana basimbyewo bajja kukozesa akakisaako oba omwaganya ogwo okulaba nti bawaddeyo musimbi buli omu amanye nti ono ate munange obalaba wadde ku nnyimbe munange beekolamu akalaamu wadde ku nnyimbe temubalaba. Nze gundi munange nyesimbyewo ku kifo kino, nze mpaddeyo amabugo ge